nabagambye nti ono omukulu bw'aba alima kumpi buli kimu weekiri ono kasooli oyo yamukolya n'olukomera era bulijjo simanyi nti ekitiiyo kirima ebitiiyo ssebo mbimanyi mukola nga tutemagenda ku kintu kyala kiki bino bimera ki bino ate ebyo byendabaawo ssebo wange bimera ki ebyo byolimisa ate ekitiiyo kimanyi nti nsanyuse nnyo okulaba ng'ombuuza ebibuuzo ekyo naye ate nga kindeetedde okwezuula kati nno nkutta ekitiiyo ki nzize kukola kintu kirala naye ng'ebyo kikozesa nga kisobola okulima ebibala ngasimbawo biriŋŋanya wange wano ku lusebenju oyo biriŋŋanya mu luggya lwange biriŋŋanya era ndi kumpi okutandika okumulya kubanga akula ku sikeeri naye ate bw'otunuulira wali nerawo akalimiro kawe akalimiro ako kalimu emino gy'akasooli abantu munnange banneewuulwa era buli omu ambuuza kika ki ekyakasooli kye nalima naye ekika kino nakigula mu maduuka tukiyita DK52 naye kiraze nti emisooli eginaabeerako gijja kubeera birungi kino kyogamba kino ndaba nga kenkana wakano mulimu ebikolo bya kasooli nga bimeka bino ebikolo bya kasooli biri nga kuba nziri layini nnya buli layini erimu ebikolo 6 byebikolo 24 ebinnya naye nga nasimbamu emino gya kasooli ensigo 3 zonna ezikoze obulungi kati bw'okubisa 24 emirundi 3 gibeera 72 kati emisooli egyo gyensuubidde okulya mu budde obutono nnyo ebikolo 72 biri mu katundu akatono okutuuka wano nsuubidde nti buli kimu kijja kussa eminwe gya kasooli ebiri bwe giti naye olowooza okubisaamu 72 kibeera 144 naye olowooza abantu akutegedde gwani munange abantu nze Ssekimpi Emmanuel Lule erinnya lyange ndi mutuuze mu katundu kano ak'ebuyindi mu kabuga kaffe kano akatono akannatenti naye nkoleramu ebintu bingi nnyo n'otunuulyanga buli kaseera mba nyina kyendya ndya ku kibala nina emiyembe nina amapaapaali nina emicungwa nina ovacado nina epeera mu lujjaawo wennyini abo nga lwaki siritemawo nembaga nti nja kumala kulyako amapeera agawe ate ddene gali gennyini olya limu n'okkuta n'okubanga tusobola ddimalawo okulunda ko tolunda okulunda nno munnange enkoko ziriiraawo mu luggya tezigenda wala njiwawo ku kyacwawo katono ne ziriiraawo ne zitambula ne zigejja buli omu ne bibeera ebimuli ebyeyagaza mu luggya buli andaba ate buli lwenjagala okulya ku ggi ndijja mu kiyumba kyange buli lwenjagala okulya ku nkoko nzitannamba abaana tebalina kye bajulwa ne ssente zentereka mpitirimu kubanga ze naalikozesezza ku bimera mba sizikozesa ku kugula emmere ng'omwaka ngumalako nga buli wiiki ndya ettooke lyenteme mu lusuku lwange wano wogamba nti olyawo ettooke buli mwaka buli wiiki wenkanawo obunene olowooza munnange nno kapuloti nakagula abamu ne baŋŋamba kapuloti oguze kaaki kali kalimu amayinja naye buli lwentambula nendaba ekinsanyusa nga nkireeta nga nkisimbawo atamanyi ttooke ekitooke bwe kissa kikola bwe kityo naye ate bw'okyuka wano otunuulira wali ojja kulengerayo ettooke eddala erikyali etto ddala naye ettooke wali amapaapaali ogalengera nawano nawo oyo muwogo ojja kusanga nga nalino nalyo ttooke niryo likyali tto wabula sina kyokka
ojja kusanga nga wano waliwo ekitooke kyeyaliddeko ettooke ku lunaku olukulu. Ennyaanya eno bagiyita anga, erandira ku buti, emala emyezi 3 n'etandika okubala. Naye bw'oba ogirabiridde bulungi naddala ng'ogiwadde ekiriisa ekyannakavundira, esobolera ddala okumala emyezi egitaka wa 9 ng'onogako ennyaanya. Emyezi emeka? 9 ng'onogako n'olyako. Ate nga famire yange tulimu abantu nga 8 naye tetusobola zimalawo. N'olwekyo tusobola olumu okutundako, endala ne tugabirako bannaffe mikwano gyaffe ajja naga nti ennyaanya ennungi n'ensigo tuzigaba. Naye ennyaanya osobola ogyozaamu emirundi mingi n'osigala. Naye ku buti nga buno tuteekako bukula. Naawe olaba ne tukola akatandaalo kano si ka butunda naye ka nnyaanya. Ne zirandira kuno ne libeera ng'ebimuli ebyawaka. Ddala nga bulungi nnyo. Bw'ova nno wano kwegamba mu kifo ky'ebimuli gwe obeerawo na bintu by'olimira waka. Nebyenemirawo kuba wayogedde ku ntuntunu ye abaana balyako ate bodda wano kumpi era wano mu lujja mwennyini olaba nti wano wewali obutungulu obw'ebikoola buunya bulungi ate nga bwe buli obwa bulungi ekiriisa kyabwe kyamaanyi obusalansalira mu kintu n'owulira ddala ddala akaluusa n'eddekenge liwulidde ng'owulira ddala ekintu ekikuwoomera. Naye ebintu bino sibikola nzekka, tubikola n'abafamire bonna. Naala buli kaseera naye aba alongoosa akajja kaffe endowooza kabeera kanyirivu obudde bwonna. Naye ate ekyewunyisa tuli ku luguudo kwennyini. Abantu bwe bajja buli omu atunula ne yeegomba kino tukikola tutya ne mbabuulira era nsuubira singa babadde bagira naye kyakuyiga. Omaze ebbanga ki ng'olima ennyaanya? Ennyaanya ebbanga ggwanvu nnyo. Bukyantandika ndowooza kutegeera kuba sijja kugamba myaka 10 sijja kugamba myaka 2 era ntegeerera ddala. Ng'ozifunamu ssente ng'ozirima mu bungi za kufunamu ssente oba? Nzirima mbutono. Naye ate nekinyamba kuba ebintu bingi byenzijjamu. Sukaali olumu tumugjamu, sabbuuni ne tumugulamu. Amata g'abaana olumu tugajja muno nga tunoza ennyaanya ogenda okulaba ng'oggyemu bagiyita kimeeza n'oba nga tukoze eki ng'otunze 3 4 bwe zirinnya 7 n'ozijjamu ate ezo ne ziziba ekirala. Mpulira naye ate mpulira eri enkoko ezikowoola nti ate naffe gye tuli eno tugende ndeyo nazo tuzirabe. Enkoko nno bimuli byawaka nabyo. Muno naye ne bwe sibeerawo abaawaka bazirabirira kyekintu kyekimu bwe nzirabirira. Nga bwe nkugambye amagi buno bwe butiba bwazo nziyirako ku mmere entonotono ne zimala okulyako. Bwe zimala okulyako ne zitambula banga kati mu kaseera kano mbadde sinnaziggulira naye nyinza okuteekamu akatiba wano nendeeta obumere obutonotono nenjiwamu bwenti mu katiba kano z'enkoko bwe nzigulawo bwenti nga njiyeemu mu katiba kano zonna zijja butereebozera zivaamu waggulu era zimanyi nti zituukira wano ne zeerira ku mmere yaazo. Mulimu obusigo obulala kuba kati nga njiyekamu naye nga zifaayo ne zirya mpola mpola. Kanjookola wano wansi wakuba obutiba obulala sibugyeeyo naye nga bw'oziraba amagi gabeeramu. Abaagala okulya ku magi awaka ne bagalyako ku nnaku ng'enkulu zino n'ennaku endala ez'essanyu nga tusalako emu 2 buli omu aliira ddala nakkuka naye nga tetutaddeemu ssente nnyingi kuba tuzaaluza wano naye tugenda tukola cross breeding broilers enkoko n'ogikwatira ddala kiro 5 kiro 6 kiro 4 ng'emu osobola okugirira ddala n'ogitunuulira. Nolwekyo
n'enyumiriza byenkola awaka wano akafo kafunda ddala tuli mu ploti obuwanvu eri fuuti 197 ate obugazi ziri fuuti 69 zokka wenkolera ebyo byonna naye bwenkirinna webibala byonna emmere yonna wayogedde ku bitooke tugende nabyo tubirabe kubanga abantu bakisobola okugamba nti omusajja ono alimba ogamba nti tuli mu ploti wano wa muliraana naye ku lusalosalo luno lwennyini omukisa gwe tulina Ssese nti amayuuni gasobola n'okudda ewaffe tugasimba ku lukalu mu nnimiro naye ne gagejjera ddala bulungi nnyo nga kati gano bw'ogalaba era emyezi 7 nja kuba ntandise okusima ejjuuni lino naye ekikolo nga bw'okiraba libeera mu kiro 3 kiro 4 kiro 5 jjuuni limu kati ago ogalaba wano bwenna agajjawo ate nsobola okuteekawo ng'ennyaanya eri gy'ogambye y'okuguti nsobola okugiteekawo awo nawe ekiyumba kyennengera ekyo ssebo tokyogerako tugendeko ku gano ge matooke gano ge badde oyogera bwe tuyitawo ne tweyongera wano nagano matooke oli ayinza okulowooza nti oba ninawo ekikolo kimu nedda ebikolo biwerawo oŋŋambye otya nti omwana ayinza okulowooza nti nina ekikolo kimu naye ebikolo biwerawo kati ojjanga wano otunuulira nti amatooke ogalaba ag'enjawulo enkota eziwerako mbeera nazo bwekituulira kino wagambye wenkana watya wano obugazi ziri fuuti 69 naye nga obuwanvu okuva ku kkubo eryekalangala lyennyini oluguudo lwe tuyita olwa main okukkirira w'enkoma ziri fuuti 197 naye ng'era bw'olaba wano bannange bali balala era nkomaawo ekikulagira ddala nti ndi mu puloti naye tewali kyennejjusa kati nga bw'otunuulira guno omuyembe nagwo ngusimbye wano omuyembe guno guwooma nnyo 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 mulongooseemu naye ate ogusimba ne kudda bulungi amatooke oyongera okugalaba n'ebitooke obiraba nga binyirira idda bagambanga nti Ssese tewadda kalangala tewadda bitooke tewadda matooke naye ogalabira ddala nga gasanyusa okulabako enkota z'amaanyi wano waliwo omuyembe gwe twabuuse guno naye ndowooza omuyembe engeri gye giri mingi emiyembe tunagiddako edda awaliwo awo oli mulunzi naye awo nzikizaawo tubuukewo kubanga waliwo bannaffe abasiraamu awo tebajja kwagalawo nnyo awo ate guno omuti guno gwendaba wano omuti ogwo nno ogulaba gwa kedo gwenno gwoko munene ddala muwoomu mulungi asanyusa okulabako kati ate nateekako akatunda akanene nako kalaba gye kali waggulu eyo kabalira ddala mbandi awo sizoni yaabwo nga butuuse nenzijyayo nga bugudde nentandika okuyengako ne tunywa ku kibala ekitaliimu bino birangirangi naye ekibala kyennyini ekizito nsobola okijjamu ninawo amapaapaali nsobola okugattamu amapaapaali ninawo emicungwa nsobola bulungi ogigattamu oyogedde ku micungwa gyo nayo tugigendeko tulabe kubanga abantu basobola okulowooza nti buli kintu kyonna ekyetaagisa nti kyetaagisa nga kinene ddala kyembadde njogerako ono ye kedo kati ono yavuddeyo waggulu ng'akuze n'agwa naye kedo ono muwoomu naye ng'okirabira ddala nti namusimba wano mu kusaaga naye kati ate mwenyumirizaamu nti natandika omulyako sebo emicungwa sebo bano bagobere bano mumugobere ejajja tulabe abo nno bazzukulu bange ono wa muwala wange ate oli omulala jangu ono wa mutabani wange ali eyo mbizinga emazinga gyakolera ono maama we yadda ku taata woono naye bano bazzukulu bange embeera awo ne bansanyusa kale sebo tugende ku micungwa ku kibala sebo bw'otunuulira emicungwa
ogirabira ddala nti micungwa minene. Si gyegyo gyokka bw'otunuulira wano micungwa ddala gy'amaanyi. Bw'otunuulira wano nagyo micungwa togamba nti kuliko gumu ssebo. Buli weekyuka bw'otunuulira wano gyonna n'emicungwa. Nagwo ndaba guno nagwo mucungwa guno ate guno. Nakwera bw'ogiraba ddala omucungwa olwo gw'omucungwa ne gukusanyusiza ddala. Ate guno muyembe. Nno muyembe. Wensuubira kubanga oliraanye ennyumba gye nzimba nti ate wano olumu bw'oba onoonya akawewo n'otuulako mu miti gino egy'ebibala n'ofuna akawewo kali ddala akalungi. Ogulaba guno nagwo guli mu kiseera eky'okubala. Naye nti wano kanteekewo entula entonotono gye nsobola okuteeka ku mmere nayo n'endyako nakyo okunuulira. Nagano matooke malala. Ninawo wali omupaapaali nagwo nguggyako kyendyako. Wano waliwo omusajja ono, musajja mulimi naye mu katundu akatono ddala. Buli kintu kyonna weekiri. Lino ettooke lyagenze ku Ssekukkulu. Ku Ssekukkulu ssebo lye natemye babadde bagenda ku mmotoka saategedde n'amatooke bwe gaaguze ebbeeyi nze nga ngitemye awo entula nga nzemezaawo. Wano niyaga ono muwogo. Oyo nno muwogo twakula tumanyi nti muwogo bamusimba ku lusalosalo era nga ojjayo kafi kamu akakolo kamu n'ogereka ku mmere ne mulyako naddala ku caayi. Abamu tulya migaati abalala naye akawogo ako kennyini bw'okagerese kabeerako bulungi. Amapaapaali ago. Amapaapaali gaagano era olaba gano ge najjeko ge gaakoze omubisi oba gwe twaliise juice gwe twanywedde nga tuli ku kyemisana ky'olunaku lwa Ssekukkulu. Era buli mwana yabadde asanyuka. Naye nga n'ebirala ate obusente bwe natunze mu nnyaanya muli bwatusobosezezza okugula omuceere gwe tutasobola kulima. Akawunga kaabaddeko, ebirungo byabaddeko, abimu ennyaanya nga bwe nagambye tuzitundako. Abamu bazzukulu bange bano baagala nnyo kasooda era nako tebaakajuze tebaakakaabidde kubanga kaabaddewo bulungi. Akatunda nno kano kalaba kiro nno kiyiga ekyebweru naye nkasimbye wano ngenda kakolera ekitandaala wano bwenti ku lubalaza lw'enju. Ate nako nsuubidde nti nja kukalyako kubanga mmanyi okulabirira obulungi era kajja kuvaamu. Nyongera okukatiza ekintu kino nti onnyambye okwezuula nti obugagga bwe nnina era singa abantu bangi bakola ebintu nga bino osanga tusinga Uganda tuli bulungi n'ebitundu birungi bansobola eri n'engeri omupaapaali ogwo. Omupaapaali ogwo nno kale ssebo. Ye butunulira lino ly'eppaapaali nga bw'ogalaba gengedde bulungi nnyo era buli omu wano twanozeewo oli twanozeewo bino kaakati bituuse bulungi nnyo era wenzinoga kati nteeka wali abaana abajja bulungi otunula bwezukulu bange leero bigudde naye olaba omuzukulu amanyi nti bwe tuganoga abaagitwala bulungi nnyo etulirya n'amalala ago bwebalaba kwegali agengedde. Akatono no keekamu guno kyempeta kino guno baguyita mutugunda tegunnatandika kubala naye guli kumpi guli mu paapaali mu katundu keekamu ogwo mutugunda wali bwe bikosebwa mu kitundu kyekimu guno mucungwa nga bw'ogulaba nako emicungwa kwegiri wano ninawo tugende maaso. Rosemary bw'okutubuulira nako osobola okukajjako batugamba kano kaki kano ka rosemary mu caayi osobola okukanywerako bw'okafumbira ku muceere oba mu nkoko owulira akawoowo akayitirivu n'owoomera. Wano wali batukubiriza okusimba emiti
Obwakabaka bwe butugamba guno nno omuti eno tugiyita ntaseesa, byerimu ku miti egy'eddagala ennyo naye nagyo ogiraba eri mu luggya. Wetutuulira wano nze kamulali bwe njagala kano kennyini akavudde mu nnimiro nkanoga wano, kali wansi wa mucungwa. Mucungwa guno gwebubisa katono nnyo naye kubeerako emicungwa bw'ogutunuulira guno si gwe gumu, gubeerako emicungwa gino mito, obudde bwonna gijja kuba gito. Bwekibeera gino mikulu, bwekitunuulira kino kuliko ekimuli ekitegeeza n'emito gijja kujja. Bw'otuule kugamba buli kimu kikusanyusa, kiringa ekimuli awaka, kiringa ebibala, ate n'omuti nagwo guvaako nga bw'omanyi nti gukola empewo ate gye gutuddiza ennyonyi. Nga bwe wabadde oyogerako bwe tudda ate ku lino mbadde kutegeeza mu lujja nti lino paapaali liriraanidde ku paapaali peera. Epeera oliraba lino ge mapeera amanene nnyo, n'embibuga batunda matunda naye agenze gali wange nga nogera ddala mu lujja wano abaana abazzukulu balyako. Bw'okiraba nno nga bwe nagambye byennima, ate wali ekitooke kya bbogoya oba tekirabye, kaakati ate n'ebbogo yange simugula. Olaba ono namutemye lunaku lwajjo nga sekukulu yakagwa, kati era olaba ngenda kuteeka mu nnyumba abaana we baneekyusiza nga tebasobola kulumwa njala. Eppeera lino lyo libala? Eppeera si buliba, era ndowooza oliraba singa mbadde nsobola oddinogayo nendikwata mu ngalo walirabye okulende gw'eppeera lirino wano oliraba. Eryo kati likuze bulungi era lisobola okuliibwako. Naye naye ekimuli ate okwongera obulungi nakino kimuli okiraba nti ate kiri wansi wa mupeera. Abamu bwe basimbawo ekimuli kyokka tebasimbawo kirala. Ekimuli kireeta awaka nga walabika bulungi era nga n'okukkirira wano bino nabyo bimuli bino nga bw'obiraba. Kati bw'otunuulira nze ensigo ezange enzikolera wano, bw'otunuulira kati waliwo emicungwa bagiyita gya South Africa, gibeera gya kyenvu nnyo, ennakasole mungi nnyo, naye kati zino z'ensigo zeŋŋenda ate okusimba mu lusuku, ezo ze za kyenvu. Kati kano kamanga dda nako nsuubidde ngenda kasimba. Ate guno gwe mucungwa omulala nagwo, zino nsigo za butunda, ekitegeeza mu kantu kati bodda wano nakino kimuli naye waliwo akaddo kano abamu babugira ku nsiko, naye akaddo kano kabeerako ebibala, kabeeramu obusigo. Lino nno ddagala lya musujja bangi baliyita batya? Eddagala lye baliyita sijja kulimba erinnya sirimanyi, naye abamu baliyita kasero. Bikula mu buntu obulinga akasero nga bw'obulaba bwe buno. Obuntu buno bwe kakula kaabika ne kabeera nga akasero. Obusigo obubeera muno okwatako 2-3 n'oteeka mu kamwa n'onona, bukaawa bulungi naye tebulaba ku musujja, era abumira buli kaseera omusujja agwerabirira ddala tegusobola muyiikiriza, era bulaba bubuno bungi naye buli mu luggya mu katundu kange akatono. Kino kimuli buli wansi wa kimuli, nakino kimuli kiri wansi ate waabwe. Nakyo kimuli ekyeyagaza omuntu okutunula okiraba bwe kyakula. Omanyi kano ketuyita kozi waŋŋambe ssebo waŋŋambe nti gwani? Ssekimpi Emmanuel, ndi mutuuze wa mu kabuga kano Kannateete akasangibwa mu LC y'e Buyindi, wano e Kayunga mu Mugoye, kisangibwa mu Bujumba mu disitulikiti ya Kalangala Bizinga Ssese. Kaakati gwe ebyo tibiggwayo, kyensaba nza tugende ku kintu ekisembayo kubanga gwe ebyo tebisobola kuggwayo mu kitundu muno. Twayogedde nti alima mu katundu akatono ddala, naye ssebo amatooke gano nago gali mu kitundu kino wennyininyini wano wotugambye wano?
zino edda zebayitanga nti wogitemera wogiyunjira nti wogitemera wokola ki wogiyunjira wogiwaatira mbadde nti wogitemera wogiyunjira obuzito bwayo obunene bwayo otunuulira kinto kitulinye bwogira ekiseera nga kituuka ng'osimbayo ebirala nga biibyo ebito obirala mu katundu katono nnyo ddala nga bwe naggambye amatooke endozi ogalaba nga bwe yagambye nti yetagula matooke gaago mugalabe bano kino ekitooke kiba kissaako kino nga ettooke likula ne mu kafo kano akatono ddala omukulu ono kaalimiramu omukulu ono talima za ku buti bwokka wabula n'ez'oku ttaka nazo azirima era njagala mukutwaleko tulabe kyagamba bw'oba ng'oyagadde ennyaanya osobola okugira essebo mubumi era ennyaanya wali wazirabye nga ziri waggulu ku buti baziriraanidde ddala awaka wennyini mu luggya naye ate wano wabbaliko zo nzirimako era wansi naye nga kyekika kyekimu naye era nazo zikolera ddala bulungi n'olwekyo ziri bwe ziba nga zikunguse nsobola okunoga ku zino bwe ziba nga zikunguse nsobola okunoga ku ziri naye olaba ziriko mu nsiko naye nina kyenjiga mu ekyo nazirekamu nga kigenderedde si bunafu naye nga era nayo ekolera ddala bulungi naye era nja kuziggyamu mu nsiko ngwenda zirimamu olabe nga era zikolera ddala bulungi naye nziryako oziraba zino zonna nzikungudde wano mu katundu era akatono ddala naye endabirira yaazo yezireetedde nzibalira ddala bulungi bakano akabbo nga bwokatunuulira nsobola okutundako ate nenza kuba sisobola zirya zimalawo zonna kale sebo naye era ndiizi simugula abaana tutema nkota nankota nga tuteeka awakaawo nga balyako bulungi eno nti omukisa nga bwegambye bwe neezudde nti obugagganira buyitirivu ate wano bikajjo omwana omanyi obudde bw'aba amaze okukola emirimu n'atemera ekikajjo n'alyako bwabeera obulungi olwekyo nasalawo kano akatundu akatono era mu kapoloti kange kano nenteekamu ebikolo by'ebikajjo bino bw'obitunuulira ntemako naye buli kaseera biba bikula era abaana bwebiraba kikajjo kyennyini kiwanvuwa bulungi bino kati nabijjako ebikulu ebito biibyo bisituse bulungi n'olwekyo neenyumiriza mu byenkola kubiriza n'abalala bangi kibagambe okudiibuuda oba okwonoona akataka ke balina tekyetaagisa era kyembadde njala okukubuuza ssebo nti abantu abalala bo olina b'obayambamukko okulaba nti ebintu bino gwe byokola mu katundu akatono be kati nabasobola obikola abantu nga bwe neezudde banzuula ddabo era bajja ne baŋŋaa kino okikola otya ne mbaga nti kola bwoti ne bwoti era bangi mu katundu abalina ebintu bye sijja kukweka nina omukulu omu bamuyita muzeeyi wakaalo Charles mukadde waffe mu kitundu kino naye bw'otuuka awantu ana ebintu byagenda nga abikola bitono bwe bito naye yenyumiriza mbyakola naye tagula matooke waka tagula mmere endala yonna waka okujjako eyo emmere gyatasobola kulima ng'obuwunga n'omuceere naye tufaanagana era twagalana nnyo bandooza tezisobola kuyita nnaku bbiri nga tewali alambudde ku munne nga tewali abuuzizza ku munne ne tusekamu ne tulaba obugagga bwe tulina nga byebyo bye tulima bitusanyusa abantu bangi bajja ne batwebuuzaako naye emitima gyonna tugirina naye agirina
bwajja ekikajjo n'okitemera mukwano gwo naye ate agenda asanyuse bulungi naye ate waliyo oyo munnange mukwano gwange nekinyweza omukwano ogwo naye ng'ate afunyeemu ekyokulya nga nange nfunyeemu nti ngabyeko nsuubira ne mukama asanyukira ebyo bye tuba tukoze bwe mba nange ngabye ku ekyo kye nnina. Abantu abawooza nti okusobola okulima kwetaagisa ttaka ddene okusobola okwebeezaawo mu bigambo bibiri bisatu obawa obubaka ki? Mbawa obubaka nti ekyo bakyejjiremu ddala ddala ntegeka ya kitundu kyo ky'olina n'ekyokubiri okwagala ekyo kyokoleramu. Bw'oba oyagadde ekitooke ng'ayagala omwana, bw'oba oyagadde enkoko n'ogirabirira nga bwe wagirabidde omwana, bw'oba oyagadde ente buli kaseera ng'ogifaako, ojja kulaba nga buli kimu kyokola kyeyagaza era ng'okifunamu kinene. N'olwekyo watono nnyo buli omu asobola okukolerawo ebintu bingi n'abeerawo nga tajjula ate nga n'akasente olumu akayingizwa okuva mu katundu ako akatono ng'ataafunyemu bingi n'ekyokulya. Wali bye twabuuse saayagadde kwogera nakugumu naye ng'oggyeko enkoko biki ebyala by'olunda mu bumpimpi? Nga bwe wagambye ndowooza ekigambo kyo tekijja kubeera kibi naye ekiyumba ekyo kye twabuuse mulimu embizzi singa era wazirabyeko nga twazize mbutuufu nayo natidde osobola ogikwatako n'owulirira ddala ng'ate nayo toyagala gijjako ngalo yenna obwoya bw'obukwatako bwonna buweweevu olw'obunyirivu bwazo olw'endabirira ze tuzirabiriramu. Embuzi ziri eyo bbalibbali naye nga nazo ate ze zivaamu obusa ate bwe tukozesa obumu ku kulima ennyaanya nga ziri zoolabye nteekako busa bwokka. Kasooli oyo saateekako bigimusa bizungu nteekako bukalimbwe bwa nkoko ziri ze tulabye ate olubujjayo ng'obuleeta ng'obuteekako nnaku bbiri nga bwafuusedde ettaka ng'olaba kasooli nga bw'omulaba bwanyirira biriŋŋanya nga bw'omulaba bwanyirira kati tugenda mu kasana ogwokubiri n'ogwokusatu awo ebyo biriŋŋanya ennyaanya entula biba bitambula nnyo kubanga enva endala zibeera ntono n'olwekyo nabyo tujja bifunamu. Sibula abakulaba wano ku mukutu gw'abambala zaabwe. Neyanziza akadde kano ku mukutu gw'abambala zaabwe neesiimye nga bwonzudde nkwebaza nnyo n'abalala ojja genda nsuubira nti ojja genda otugattagatta osanga olumu byolifulumya mbudde abantu bajja biyigirako era nabo beegombe okukola ebintu bye tukola mu katundu katono nnyo ate n'okoleramu bingi nga buli kimu osobola okubeera ng'okijjaawo n'okiryako. Weebale ssebo akadde kompadde okuba nga ate ondabiseeko n'obudde bwo bw'otutte okuba nga onkutte ku mikutu suubira kiyinza okugazibwa ne kijja wano naye ng'ekikulu mu kyo ate tuyinza okugyamu ekyokuyigiriza abalala. Amiina ssebo toyanza nnyo ssebo toyanzeege. Omukulu ono alina ebintu nga bwe nabagambye ebikajjo mu katundu katono ddala gwayagala jangu wano e Bumangi bayitawo Nateete otukawo buuze wa mukulu Ssekimpi. Mukulu Ssekimpi ono ojja kulaba biki byakolera mu kafo akampi ddala. Mukulu Ssekimpi ebintu yakolera mu kafo akampi ddala wabula ng'ate byo byewuunyisa.